Banange nsooka okubeebaza abasiraamu mwenna okusiba omwezi gwa Ramadhan. Mwezi gwa Ramadhan mwezi mulungi, mwezi gwa kwetukuza, mwezi gwa kwejjanjaba kuwona ndwadde ze tuba tulina. Kuba gwokya amasavu gonna agaba gali mubiri ne gabeeranga gawa gawona. Okusiiba kubanga kweddaabulwa kweyozaako nziro yonna eba ekuliko n'obeeranga ng'otukudde. Era nkuutira abasiraamu mwenna, omuntu yenna kyabadde akola mu kisiibo kibe kiba kiwedde agende mu maaso nakyo tadde amabega kubanga akikola. Ntwala omulanga guno era ndimu ennyamivu ku oyo eyakoze eki ayitaddeyo ekifaananyi kyange n'ambika nti nafudde. Famire yange n'agiteeka ku bunkenke. Abawagizi bange babatadde ku bunkenke naye nze nkyali mulamu. Ne kati we munjogera wano wendi ndi mu nnimiro yange ndowooza pepa muziraba, ndi mu wa pepa, ndimu ebintu bingi. Naye abantu babi kubanga omukyalo ono simuyinaako nziro yonna, simuyinaako wadde okuba nti nali nnyumyako naye yakoze ekintu ekyo. Simumanyi, naye simanyi lwaki bwe yajja ekintu ekyo okufa tteeka. Kuba obusiraamu tuga nti kullu nafsi zalikatil mawutu, buli kyonna ekisomoka kyakomba kufa. Naye bika omuntu ng'afudde kuba nja kufa naye mbika nga maze okufa. Naye abawagizi bange mwenna mubeere bagumu, Allah akyankuumye era nsaba Allah ampangaaze anteeke mu abo abantu abalongoofu. Ate obuwangazi bwe bampadde ya Allah ampa obuwangazi obulungi nga bwa mirembe nga bwa ssanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyige mukaa wansi. Okusiiba kubanga kweddaabulwa kweyozaako nziro yonna eba ekuliko n'obeeranga ng'otukudde. Era nkuutira abasiraamu mwenna, omuntu yenna kyabadde akola mu kisiibo kibe kiba kiwedde agende mu maaso nakyo tadde amabega kubanga akikola. Ntwala omulanga guno era ndimu ennyamivu ku oyo eyakoze eki ayitaddeyo ekifaananyi kyange n'ambika nti nafudde. Famire yange n'agiteeka ku bunkenke. Abawagizi bange babatadde ku bunkenke naye nze nkyali mulamu. Ne kati we munjogera wano wendi ndi mu nnimiro yange ndowooza pepa muziraba, ndi mu wa pepa, ndimu ebintu bingi. Naye abantu babi kubanga omukyalo ono simuyinaako nziro yonna, simuyinaako wadde okuba nti nali nnyumyako naye yakoze ekintu ekyo. Simumanyi, naye simanyi lwaki bwe yajja ekintu ekyo okufa tteeka. Kuba obusiraamu tuga nti kullu nafsi zalikatil mawutu, buli kyonna ekisomoka kyakomba kufa. Naye bika omuntu ng'afudde kuba nja kufa naye mbika nga maze okufa. Naye abawagizi bange mwenna mubeere bagumu, Allah akyankuumye era nsaba Allah ampangaaze anteeke mu abo abantu abalongoofu. Ate obuwangazi bwe bampadde ya Allah ampa obuwangazi obulungi nga bwa mirembe nga bwa ssanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyige mukaa wansi.